how things are. Apparently, we haven't had any interview with any athlete, and this happens to be the first of them. Ochaya Joseph is going to be taking us through how it is. Obulambuli Butia, athletes, they've been stopped. This is their profession. This is how they earn their money and how they earn their living. So we have him. We have him who's going to be taking us through. We also continue to also pray for the others, but we just wanted to start with our brother Joseph Ochaya atuulire kumbera. Well, to start with, Joseph, how are you? I'm okay. How are you doing? Very happy to hear from you. How's life in general on your side there? Yeah, life is not bad. Life is very good, and I'm happy. I'm happy. Things is going on well. Though there is a pandemic Yeah, in the man. world, but everything. So I'm very happy and pleased Wow. for the life. Well, we're very happy to have you here, and well, we just basically wanted you to take us through your life as an athlete, how you're finding this challenge of course, you're not playing football. I don't know if you people are still earning, but from what we read, for example, from the international clubs, footballers have been asked to take pay cuts, maybe to facilitate a few things here and there. Maybe that's the same question that would also want to ask you because you still fall under the category of athletes. Mwe babatemyeko omusaala okusobola maybe facilitating a club or maybe a better community. Of course, batemye 50%, Hey. 50% ku musaala kubanga batudde wansi ne babuuza abasambi, so buli omu nakkiriza abasambi ne tukkiriza tugamba no, bwe kibanga amawanga gonna buli omu akkiriza okusobola okuba nga tuyamba. Ffe tetulina ngeri gye tuyinza kuyambamuuko buno bulwadde, naye kyetulina okukola tuyinza kufaayo half of our payment, okitegeera. So probably ne tukkiriza basobole okuba nga batemako omusaala kubanga tetukola ate twetaaga obulwadde buno buveewo mu nsi. So that's why no, bika batutemeko omusaala, but probably life in general simbi ekisinga obukulu tuwumudde nnyo kale. Kitegeera omanyi okuwumula nnyo nga tokola. Naye nga okuwumula dho tukwetaaga naye so emirembe gituuka emirembe. Yeah. So as a footballer, of course your life is around exercising, playing here and there. How much do you do that, for example, these days? How much do you do that, and do you think it's do you have enough motivation to even exercise on your own? Of course, I do exercise, personal exercises from the coach. The coach sends us the schedule, what we are supposed to be following that week. Probably the good thing I've got, the club has got the schedule we follow from home, and also the national team coach also sends in our group. So probably I'm well equipped. I don't have any problem with the training, though I miss field and the game itself. Okay. Yeah. So how bad is the situation there when it comes to infections of people with coronavirus? Embeere yet yakoze in Uganda ndoza tutuse mu nkaaga mu ndoza nga mu mukaaga. I'm not so certain about the numbers, but how bad is it, or how good is it in Congo? Muri mu nkaaga kati feno batuyingidde 180 ba 200 simanyi naye nga probably one weekly Lubumbashi. So far tewaliyo kirwadde naye obulwadde buli mu capital city eri eki. Thank you so very much for watching Soul TV. Mine is still Derek Vuja alongside DJ Jaman. You're watching The Gang. So much nice right here in studio. But wow, we're still with our brother. That is Ochaya. Uganda Cranes, a professional footballer playing all the way from TP Mazembe. That's all the way in Congo. Well, we're still having a chat, my brother Ochaya. Odiotia. Yo. Ndi besti ategwe. N'abalabi bati. Then also tubadde kyayogera ku nsonga ya bagana ffe, the other footballers that you play with, both in the Uganda Cranes and maybe bawazanye nabo kwewaka, bw'obawuliza bo bali batya? Yeah, ebiseera bisinga tuyina messenger chat, tuba twogera nabo, so bagamba nayogerako n'omu Yasa ali Ethiopia, yaliyo bawo emyezi 5 ja lockdown.
Okay. So So apart from that, how is the situation there? Are they also under like what we've heard from you? Nti nabo babasazeeko omusaala nti nabo baddirinze nakyo batyeyo bo gye bali. be bamanyi engeri gye bakidiirinze nakyo naye kino specifically kino kyaffe eno. So simanyi kiri kitya oba bo bamaliriza batya bakidirinze batya nakyo naye probably kyemmanyi bw'oba ng'olina ekisa ate ng'oyagaliza eggwa ensi okuba ng'etereera so at least osalagama at least 10% oba 20% kuba ffe tusobola kuwaayo buwunga tusobola oba kugenda byalo ku byalo netugaba ssente kuba ffe tetuziina ogwo omulimu gwa gavumenti naye tusobola okuyamba at least mu nfuna yaffe entonotono gye tusobola okufuna n'ogamba nti no kabantemeko 10% oba nze kabantemeko 2%. So kirisinziira ku ngeri gy'oba okisazeewo naye ffe twasalawo nga ttiimu wano ne tugamba nti no okay 50% kabagitwale esobole okuba ng'eyamba kubanga ekisikulu abantu baffe abafa ate be balijja okutuwagira so bwe tuba nga tetusobodde kugezaako kubayamba oba okubaddiza tuba tekituyamba. Oh yes, Singa Kubeno entertainment world, and what we're doing is that a couple of journalists have had a facilitation that is from different people who care about them, and maybe naffe bennyini bajournalists tweyamba ko ndoze embeera y'abazannyi b'ewaka naddala wano ewaka Uganda ogimanyi bulungi kati nga mmwe abazannyi abali eyo ku kyeyo abasobodde okukkiriza ne 50% amwine engeri gye mukwasaganyizaako kuyambako kubeeka ye bo bali batya abawulizaako naddala bano abasambira ewaka bo bali okay? Bo kyemmanyi era tebali okay kubanga esente ze bafuna si ze nnyingi ennyo eziri awo ezisobola okuba nga zibakola okuba okay naye nga ekituufu ekiriwo sinabawuliza bo ekituufu ekiriwo sinabawuliza simanyi naye ate nkimanyi munda mu nze nti bo era we mugenda nti simanya mwagala simanya nabo bayambe kyova federation yavaayo netuyamba nekitukolera on our behalf tegeera kubanga bakimanyi bulungi nti abazanyi abasambire waka tebafuna sente nyingi in fact balina kubanga bayambibwa fe abazanyi balina kubanga tuyambibwa kitegeera so naye nga kubanga naddala abasambire waka osanga oli ngaafuna oba emitwalo 5 oba emitwalo 3 emitwalo 2 10 ate of which kati engeri gye wali kino ekirwadde kya pandemic ekika so kyemmanyi nti tebasobola ate n'olumu tebazibawa tegeera bayinza ogamba nti mubali temusamba tetugenda basasula so probably kyamaanyi nnyo so balina kubanga baweebwa buweebwa okusinga okubasaba buli bwobasaba ate obanga atamala abamaanyi sigamba nti ba tebaagala singa badde babalina bandi badde bakikola naye tebalina ekyamazima kyekyo. How are you finding it? I know biseera bisinga muzanya season inama nga tozeeko waka but how are you coping with the fact that you're not even having that little break maybe gye wafunanga okujja okulaba ku family? How are you coping with that family life now? How are you finding it? That distance from your family? Nze nakimanyira kubanga natandika okubeera mwene embeera ndowooza nga nakava ku ssomero tegeera when nava ku ssomero after omwaka gumu netandika okuba pro so mu kusooka nafuna obuzibu naye kati nabeera nga nkimanyi nze okukuza Christmas okuza ennaku enkulu embeera kizibu nnyo mbeera mu mawanga era kalantini forede emyaka gyonna tubeera mu kalantini so tetunyiga ekiyinza otunyigako nti kale tetusamba tegeera n'okuaninga okubanga n'okuaninga sente zaffe engeri gye tuzeetaaga tezijjanga betuzeetaaga naye bisigadde bino tusimanya kubeera mu nju simanya tetukola no kuba naffe in fact kati kino kituyambyeko okuhavinga rest ate ndowooza n'okuwummula ennyo ndowooza ate ne kituaffectinze kuba tuwummudde nnyo tutaaga tuddeyo tukole naye tele bisinga mbeera njogera nabo bonna bempulira nga njagala okwogera nabo mpulira nga missing so I call my parents, brothers and sisters, my kids, wife, everyone. So probably I'm sina buzibu nnyo kasita mbanga njogeredde nabo nga mbawuliza.
Okay, before I sign out, because I think out of these questions here, I just want to ask you a question that is, of course, off the usual one. Ochaya, otunuulira ku retirement, otero Yeah. girowoozaako? Anize. Yes, sir. Munnaye no sigirowooza kubanga n'okujja mu mupiira Katonda yajanze simanyi. So probably era yamanyi ddi lwayagala yandeeta nga nange simanyi nti oba ngenda kubanga nsamba omupiira. Saategeera lunaku lwe nali ngenda otandika okusamba omupiira. Singa nali ndumanyi nali nja kutegeera ne leta yange y'omupiira naye engeri gye nti Katonda yandeeta so yamanyi ddi lwayagala okunzijawo. Oh, okay. How about life after retirement? Have you thought about that? Like abasinga agamba njaga kubeera coach, abasinga njaga kubeera agent, abala njaga engage nina connections njaga kubeera agent. Have you thought about the life after football? Amayinza engeri gye nakulira mu ghetto. Tetulowooza ekintu kyetulowooza tulowooza kanca no kyoba oyingiddemu essaawa ekyolowooza olunaku nakyo kati nze simanyi ddi oba we naava mu mupiira ki kyennaakola nawe Katonda ayinza ogamba no genda olonda obucupa ate naagaana tomujja kunsanga nga nono kuba toyinza kulwaniza life Katonda gyakutegekedde okitegeera ne bw'oba ng'oyagala okubeera kati kuba kwerimba nti bw'obanga ovuddeyo n'ogamba nze mu bukulu njagala kubeera oba coach we naava ku mupiira njagala kuba simanyi kino tubanga olaba biseera bingi nga tukyali baana bato n'ogamba mbu njagala kuba teacher njagala kuba engineer njagala n'omaliriza nga si kyobadde so probably life nze empewo gye ngenda nayo so Katonda ya best kuzo kiba kisoboka bandibuuziza ye kenyeri nyini mbadde ndowooza naawe ofunamu ku budde n'olowoozaamu nti singa omupiira gukoma kikyembanzizaako. But anyway, thank you so much for your time muganda wange. Okay, blessed to everyone. Yeah, any particular message or greetings to your people bayagala otumirako okubuuzaako, or maybe obubaka bw'olina eri abannayuganda abakwagala bwe bityo? Yo bannaaye obubaka bwe nnina bonna abanjagala abawagezi bange mbasaba mwekuume buno bulwadde gye buli era munnaye butta muyinza okulowooza tebuli mu Africa naye gye buli era buttira ddala so era kyovala bafa naye nga kuume tukipinga distance tusobole okuba nga tetubuuza tubuuza bukokola tusobole okuba nga tunaaba regularly engalo tusobole okuba nga tukwatagana era tusobole okuba nga Katonda atuyamba tusobole okuba nga tukwatagana in future kyengezaako baba naye tusiga omupiira gwa Uganda Cranes omupiira gwa Uganda ne Uganda Cranes at large tusobole okuba tusupportinga abazannyi baffe tusobole okuba tufunire bondage bannange so ntumira bonna bali mu kulaba Salt Media mukipinge temuva ku gang. Amina. So buli omu walwambuusiza wano nti coach ye mumuwuliza ye kale mukulu Magogo ate bakubira ku kasimu oba ka message n'abagumya ng'abazannyi mu mbeera eno abato naye era agira texting atugamba mwekuume mu training otegeera so naye naffe tulaga responsibility eyo nti atufaako nnyo so coach atutextinga n'atugamba twekuume tulye bulungi tutraining hard so olaba wali mu kutandika nagambye nti batuweereza physicals zetulina okukola ne weewaawo nga bakimanyi naye tuwa naye atwongerezaako okubanga nga tubeera fit kubanga tulina emipiira egiri awo kubanga leno lockdown bwenaggwa kyemmanyi bagenda teekawo emipiira togisamba so kyobalaba atuwa gundi ezo. Okay. Akale mukulu, thank you so much for your time kama akutukumire. Namwe. Kale. Well, thank you so very much for watching Soul TV, and thank you so much for keeping it out on the gang. It's been real, be nice. Tosuwa overnight onakuralero Pastor Serwadda mulabyewo already wali Pastor Serwadda Kasai mukizimbe wali Pastor Kayizi naye wali Pastor Mutawe naye ndoza mulabyeko awo ne Pastor Rogers Bujingo so toyetaga kubanga osubwa overnight ngaye bategeeza nti ennaku zino zonna eza kalantini tekyali kyakwekwasa obudde bwa mukama buwe buli mujje tubeere maaso ga mukama leero kuvyada ku ssaawa 4 paka
tunakeseza tujja kubeera ku Soul TV ne Soul FM nga tugenda maaso ne overnight yaffe ennungi. Other than that, hasta la vista from me, DJ Jimwana, camera woman, that's Amari. I'm not forgetting our guys in the control room, that is Patrick, Caleb, Chigozi, nani mnakutwela video? Semambo. Hey, aya bas. Hasta la vista. Apaka next week.